Janet Kataha Museveni nga ye Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Karamoja yalondebwa ng'omubaka wa Ruhama mu disitulikiti y'e Ntungamo mu mwaka wa 2006 era n'addamu n'alondebwa mu mwaka wa 2011. Kitegeeza nti akulembedde abantu b'e Ruhama okumala kati emyaka 10. Ng'asinziira ku Bayibuli, Janet mu bubaka bwe agambye nti Mukama atunuulira emitima gy'abantu n'abalonda. Ayongeddeko n'ategeeza nga Dawudi ssaako kitaawe Jesse bwe batafaayo kuyita Dawudi kuba bwe baalaba Samwiri nga azze olw'amanya ekimuleese. Era agamba nti bba President Yoweri Museveni yamuyisa mu ngeri y'emu Jesse gye yayisaamu Dawudi n'amukkiriza okwesimbawo okuyamba abantu. Nga bw'alindirira okumalako ekisanja kye ng'omubaka wa Ruhama, bino by'ebimu ku bitontone ebimanyiddwako. Janet Kataha Museveni yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa June mu mwaka gwa 1948. Janet yazaalibwa mu maka g'omwami n'omukyala Edward Kataha. Yasomera Kyamati Primary School era gye yava ne yeegatta ku Lwanyanje Girls Senior Secondary School. Yafumbirwa President Yoweri Museveni mu mwaka gwa 1986 mwezi gwa May era nga balina abaana 4. Janet ye Minisita wa Karamoja era ng'ekifo kino akibaddemu kuva mu mwezi gwa May n'ennaku z'omwezi 27 2011. Abadde mubaka wa Ruhama kuva mu 2006 okutuusa 2016.